gajibwamu obwesige ne basala ekkerejjaawo amyuka sipiika n'ayimiriza olutuula n'atalutuuza n'atalukubiriza kubanga wa kibiina kya Imran Khan. Teyakomaawo ne basooka n'okujungula palamenti ne bayita okulonda okwamawo nga baga nti palamenti terina kubaawo eriwo mu bukyamu. Wabula abakulu baddukira mu kkooti ensukkulumu era olunaku olw'eggulo kkooti yasazeewo ng'egamba nti balina okutuula olunaku olw'enkya palamenti yonna bakuba akalulu akajjamu Imran Khan obwesige, era kkooti yemu neesalawo ng'egamba nti ekyakolebwa okubanga bajungula palamenti ne balaga nti eriwo mu bukyamu terina kubaawo bayite okulonda okwamangu kyakolebwa mu bukyamu. Bw'atyo abalamuzi ne bagamba nti olunaku olwaleero n'enkya ababaka ba palamenti balina okuddayo. Wabula wano wankubadde guli bwe gutyo tusuubira nti sipiika ne deputy sipiika bayinza okwebulankanya nga bwe gwali ku mulundi guli. Tulinze bulinzi kulaba embeera nga bwegenda okubaawo, naye nga ye Imran Khan ayisa olutuula olw'abaminisita be olw'amangu era nga ntegeddeko nti olunaku olwaliro agenda kwogera eri eggwanga. Mu bigambo bye byatadde ku mukutu gwa Twitter yagambye newankubadde ng'obaoliawo embeera eno yonna weeri, naye nnwanya okuviira ddala ku lunaku olusooka nga nnwanirira eggwanga lyange erya Pakistan era nja kulwana okutuuka ku lunaku olusembayo. Kino agenza okukyogera ng'obubonero obusinga bulaga nti tewali ssuubi lyonna okubanga Imran Khan asimattuka akalulu kano akagenda okubanga kamukubwako olunaku ate olw'enkya. Bw'agibwa mu buyinza nga bwe kitunuuliddwa kubanga emikisa mingi nnyo okubanga tagenda kusimatuka akalulu kano, kitegeeza nti abawodde oluvuganya gavumenti abakulembeddemu enteekateeka eno bye bagenda okuba n'obuyinza n'oba n'obuvunaanyizibwa balina omulimu ogw'okubanga banoonya ni Prime Minister agenda okuddawo ajja okutambuza omulimu guno okutuusa mwezi ogw'omunaana omwaka ogujja ogwa 2023 waliwo okulonda okwa bonna lwe bajja okuddamu okulonda. Naye nga byonna mu byonna abakulu mu ggwanga erya Pakistan naddala abali mu ludda lwa gavumenti bagamba nti enteekateeka zino zonna zivujjirira eggwanga erya Amerika kubanga jjukira nti olutalo wakati wa Russia ne Ukraine nga lubaluseewo, omukulu Imran Khan yeesula n'agenda mu kibuga Moscow eky'eggwanga erya Russia n'asinkana munne Putin ne babako n'ensonga ze bataanyaako ekyayongera okulaga nti Pakistan eri ku saidi ya Russia teri ku saidi ya Ukraine, ate nga bw'otaba ku saidi ya Ukraine ng'oli ku saidi ya Russia kitegeeza nti obeera mulabe wa America, obeera mulabe wa Bungereza, mulabe wa Bufalansa, mulabe wa Germany, mulabe wa Italy, mulabe wa Spain, mulabe wa Canada n'amawanga malala ate ag'enjawulo. Bye biri mu ggwanga erya Pakistan, omukulu tuyinza okubanga tumulabyeko akasembayo, akasembayo. Mu ggwanga erya America njagala kumaliriza n'eggwanga erya America, Abafirika twongedde